Kwenye olimba olumu video yoka gwatadde tano omulundi gumu. Yeah, that was the chocolate preparation that China kuzita tano. Actually, there was supposed to be 3, then it's continuing on as piling up. So we had a lot of work. I think about the Chino Maragotino film at a certain period of time. So na tugamba zina from matano because we have like a lot of work coming in. Yeah. Musical ina mungi nnyo bwatyo jajamya mujajamya. Music simujaja. Mwansaba music ne muba. Nina gwe nalebe ngagamba bannange nnyimba tetukyassa. Naye nga buli ye yali agamba tenyimba okitegeera. So obonsaba ennyimba nenzikuba zikiriza. Just take it in. Yeah, and support it. Bigenda bita mu kampo yo mu TNS. Yeah, kabinga wabira. Yeah. Uncle Jeff jali. Big up to Jeff. Yeah, tukola bulungi nnyo and everything is amazing. You guys are supporting TNS. And this music. Mwakola oluyimba Shiba agamba agenda ta version yenda yoyo oluyimba olwo ate nga oluyimba abantu badde bakyalwagala kati olulyo olunafuluma tunagenda na kiriwa. It's okay, abantu basayo, so it's very okay. Yeah. To tape music. Yeah, it's very fine. Okuva byonna ebyo byatandika tetwafunako kusaidia nga Avapeace nga gwe omu ku bayimbi abali ku luyimba wadde twafuna saidia Joiranda gwe nga gwenza tugamba ki ebisengera Jeff yabimanyi naye kimanyi oluyimba twalugula and you have the receipts like that's as it was told to you people like it was in April oluyimba twalukola we recorded we did the video ebifayo nga birungi olowooza olutalo olwolwana onaamalako nalwo nze sinaganaana naye Nego obonda bolaba nsobola olwana. Simanyi. Bafani bakulwanirako. Inshallah. Baba sobodde naye nze ekyokulwana. Tuli tuti. Industry eno mwetuli naddala ya entertainment mulimu bannamawulire mulimu abayimbi muyimbi munnamawulire omu yasibiddwa Mukama Jeff ku nsonga zezimu ezo gwe nga goyinza kuvaayo kwogera ki ku nsonga eyo ekisooka sibimanyiko nnyo nange mbiraba bulabi nga nawe bw'obiraba ekisooka ebintu ebiyingiramu abazadde omuntu oba tolina ngeri naye gy'omuweerezaamu ebintu kasita biyingiramu omuzadde w'omuntu ate n'ekirala nze sinze yakoze ki eyamusibi so it is the other person that knows more okitegeera nange mbirabanga namwe mubiraba because kati abantu kibasukkako bw'ogattamu omuzadde watu ina ngeri naawe nojo saasira mu muntu nga ayogedde ku muzadde w'omuntu nga naye wataawulire bulungi singa waliwo omulala ayogera ku maama we kitegeera yaso nze sibiriimu nnyo nange mbirabanga naawe bw'obiraba tubadde wali tukomparinga comparison tugamba nti Avapeace alina watuuseko ku Shiba maybe at some point nga bagamba nti oyinza nakuba otambulira mu lane eyo yemu naye kati ate kizze ku kyakuba kati muli ba revivals. I believe there is enough room for everyone to shine. Yes, I believe there is enough room. Mira chobola bantino wengenda ku stage. Yesterday you saw me when I was on stage. Energy unmatched. Abantu nga bayimba. Ekitegeera like omulalo mimbi najja energy nga naye unmatched. Nera nga baddamu kyayimba, so that means there is enough space for everyone to shine. So nze sikiriza mwezo revivals mbisimanyi ono awala na gundi no awala na gundi. I believe that we have enough space for everyone to work. At some point if at all you meet up with Shiba somewhere, would you say hi over? Of course, why not? Yeah, but that also depends on the attitude you're given. Yeah, because it doesn't make sense like kusanyukira omuntu atali ready, but me I would be fine with it and I would love it because it's amazing. Ngatumaliza any last message to the critics abali abagamba bakusizinga bagamba ku nsonga z'oluyimba ng'ensonga gye mugikutemu. Just oluyimba lwe natadde lwa Fever tugamba nti kyamanyi buuza mugambe just tosamasama. Yeah, it's better like you first get to know everything. Remember nga nkugambe nti I did this wrong and everything kitegeeza kyekyo, and if the other party also comes in nagamba nti no yakola kyekimu then it's okay, they can release and it's good, like let the music move. Gwe ng'omuyimbi okyakulira ddala endongo ogenda kukola kyokulaba nga ensonga eyo teddamu kubeerawo omulundi omulala. Ensonga tosobola gimanya because obuzibu obusinga buva ku writers. So tomanya yasobera nga yatunda ebiri and the other party teri willing to losing a luyimba namwe mutaddemu kingi, you're not willing to lose the song, so you can't blame no one. Kati mbadde nsaba onveereyo Frank Adambe agambo kamujjali kamusisinkane.
Keeka kagambo. Akoko kenyini nyini yako tulabye. Kamala.